po jako akawuwo. People have no, especially the children, call this. Honorable Musa Ekwerungono ye Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bikwata biraze ssaako n'ababundabunda mu ggwanga agamba nti amawanga amalala okuva ku lukalu lw'omuddugavu naddala ago agalowooza nti gaatuuka galina okutwala Uganda ng'ekyokulabirako kubanga erabiddwako enfunda eziwerako n'okutuuka essaawa ya leero ng'abantu abanoonya obubuddamu oluvannyuma lw'okudduka mu nsi zaabwe olw'ebizibu eby'enjawulo okugeza ng'entalo amataba endwadde n'ebirala nga beeyambisa Uganda ng'ekiddukiro ate ne baanirizibwa mu mbeera yonna gye babeera bagiddemu. That Africa, the rest of the African countries, in my strong opinion, should follow the example of Uganda and provide a home for the displaced, because refugees mainly generated from Africa will find it very easy to adapt to the environment and the climate and the culture of Africa. In most cases, we are related. The rest of the world, particularly Europe and other parts of the world, can just play a critical role in the burden sharing. Ono agamba nti mu kaseera kano abanoonyi b'obubuddamu be tulina mu ggwanga okuva mu mawanga gatwetoolodde okuli Congo, South Sudan wamu n'amawanga amalala mulimu abaana, abakyala n'abaami abakulu naye nga bano nno okusinziira ku nsonga ezibajja ewaabwe mwe muli entalo z'ettaka wamu n'ebizibu ebirala. Women and children. The difference this time is that while most refugees who have been running from DR Congo and South Sudan to Uganda are running because of majorly militia that roam their countries and cause mayhem in their villages. This time round, it looks like it is mainly from the interface that we have had with these newcomers. It is unfortunately what still persists in Africa, clan clashes based on struggle for land. Just you find this clan that doesn't agree that this clan, the other clan should also be farming in the same land. Zino ze zimu ku nsonga ezitudde omukungu okuva mu ggwanga lya Hangale okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita w'eggwanga lino okuzeekenneenya n'oluvannyuma z'eya alipoota eri bakamaabe balabe engeri gye basobola okwasizaako Uganda okulaba nga babundabunda bano bafuna obuyambi okutuusa lwe banadda ewaabwe ng'embeera ezze mu nteeko. Get a reading of what is happening so that when he goes back he briefs his government and then they will be able to come back and see what can be done. But already there are some areas where they are already making interventions, so while here he has also been able to get a feel of the progress of some of those projects. Omukungu ono Balazi Obanya agamba nti ensi yaabwe ekkiririza mu buli muntu okubeera ne waayita ewaabwe oba ewaka nga lino nalyo ddembe lyabwe bange era ng'omuntu yenna ly'alina okuba nalyo era nga kino gavumenti ya Uganda kyekola okudduukirira abanoonyi b'obubuddamu kijongera okugifuula ey'okulabirako eri ensi zonna eziva ku ssemazinga wa Africa. Hosting the refugees and the refugees should stay as close their home country as it is possible, because we Hungarians since 1,000 years we live in the middle of the Carpathian Basin, so we understand what homeland means, and I think to have a homeland is also a right for everybody, so we should support the right to have a homeland for the refugees. Ono ayongerako nti ebizibu mu nsi eziwerako kati bingi nnyo olw'obutali butebenkevu mu mawanga g'enjawulo so nga n'abali mu bwetaavu bawererako ddala nga mu mbeera eno ebitongole by'ensi yonna ebivunaanyizibwa ku mbeera eno bisaanidde nabyo okusitukiramu okulaba nga biyambako ng'eggwanga lya Uganda wamu ne Hangale bwe gakoze. I think we have serious problems all around the world. The level of instability is rising, the level of insecurity is rising, the number of people who are in need is also rising. So international community should act, but the Hungarian government is very clear. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. The children call this. And of course, they're sleeping in the open, the classrooms that have been provided by the government